Leero Katikkiro Charles Peter Mayiga akedde kusisinkana abaami ba Kabaka bonna okuva mu masaza 18 agakola Buganda n'abamyuka baabwe okutema empenda Obuganda mwe bunaayita okutuusa obuweereza ku bantu ba Kabaka mu mwaka gw'ebyensimbi 2022 okutuuka 2023. Mu lukiiko luno Ssaabawolereza wa gavumenti ya Buganda era minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Christopher Bwanika Mweso okusiima Katikkiro olw'okubakulembera obulungi ko n'okubakumaakuma emyaka 9 gy'amaze ng'akuuma Ddamula. Kyotukulembere n'otuyigiriza okutambula nga ttiimu, okunyweza amakakkalabizo gaffe, okusoma ebiwandiiko n'okugoberera ennambika zonna ezituweebwa. Katikkiro mu kwogera kwatandise na kubasiima olw'okusitula omutindo gw'obuweereza eri abantu ba Kabaka naddala nga bakola obuteddisa. Ekisinze okunsanyusa kuba mumpadde ettutumu ebintu bye boogerako mu Buganda mwe mubikola. Mbeebaza okusitula omutindo gw'obuweereza. Bw'obanga okola ebintu nga birungi nga biri ku mutindo, be mukulembera bajja kubigenderako bye mubagamba. Ayongedde okubakubiriza okukoleranga ewamu beewala okuneneŋŋana okuyinza okukonzibya enkola yaabwe ey'emirimu. Wano tubadde tukola empaka z'amasaza era bino ebyalumima mawuggwe ebyatulemesa. Amasaza agawangudde owessaza byonna yaba abikoze era wabaawo ebintu bingi ebibabiddwako ebiba bikoleddwa abantu ab'enjawulo. Kabaka n'agenda mu ssaza eryo mwena ne mufuna ettutumu nti essaza ly'Ekyaggwe lye lisinze nga bwe mwasinga emabegako. Awo nno mbasaba bassebo ne bannyabo tukole nga ttiimu y'omupiira nga tuli bumu. Katikkiro ayongedde okuwabula ab'amasaza okuteeka enkulaakulana ku ttaka lya Kabaka lye bakuuma ko n'okutandikawo amawanika g'amasaza. Amawanika g'amasaza gye gakoma okwenyweza mu byenfuna, naffe eno gye tukoma okuwewuka. Oba osimbye emiti, oba olimye emmwanyi, waliwo amasaza g'enkyalidde n'endaba ennimiro ez'amaanyi. Wabula akangudde ku ddoboozi n'alagira abaami bano okukomya okwetya nga balwanirira ebintu bya Kabaka naddala banakigwanyizi abeesomye okwesenza ku ttaka lya beene. Naye bano abalala abaveeyo n'eyo ne bagamba ttaka lino lyaffe kuba balabye leereere. Muyimirirewo mubalwanyise, Muteesa abadde akikola ennaku zino. Kye tusaana okwewala bwe babanga abakukutakukuta okulya ebya Kabaka ate nabo baweereza ba Kabaka, kye tusaana okwewala ate kwerwanyisa. Kati guno omulundi gwakubiri nga Katikkiro asisinkana abaami ba Kabaka okukkanya ku ntambuza y'emirimu mu Bwakabaka nga ne gibuvuddeko yasisinkana ab'amagombolola. Bano lwakitegedde nti engalo ensaziwoomera nnyinizo nabo mukwata Ddamula bazze bamwetikidde ebirabo okubadde entebe eno n'ebigenderako, emmere, enkoko n'ebirala. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.